Bitya baagala balungi abeekumira ku Senga 5256. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku mukyala oba ekika ky'omukyala ky'otasaanye kuwasa. Nakolako vidiyo emabega nga njogera ku kika ky'omusajja ky'otasaanye kufumbirwa, so ne mbasuubiza okubakolera vidiyo ku bakyala oba ku bakazi betutasaanye kubeera nga tuwasa. Naye nga nkootinga bulungi nti nniza okuba ngamba nti ekika ekyo oba omuntu bw'atyo tawasika naye ate nga waliwo omuntu amusobola. Though sometimes oba ebiseera ebisinga nti ababawasizza obufumbo bwabwe busanga okuyugaanyizibwa okw'amaanyi, like bayita mu hardships nnyingi n'abantu abo, balina okubeera patient nabo. Sometimes it works out, sometimes it doesn't work out. Obula tulina ba single mothers oba ba single fathers bangi. Lwaki tetwetegereza bantu, tugenda ne tufumbirwa nga tetuli ready. Omuntu n'afumbirwa olw'ensonga ezimu naye nga si nti afumbiddwa okuba ayagala bufumbo. Anyways, ekyo si kye kyandeese. Ekika ky'omukyala gwe ngenda okusooka okugerako ye mukyala atazimba mwami we. Abaami mwagala nnyo eŋŋombe gamba njagala omukyala nzimba, njagala nnyo omukyala nzimba. Well and good. Nze ngenda ne ngamba abaami nti oyinza okubeerawo ng'owooza oyagala omukyala akuzimba nga naye nawe tozimbika. Nga tonnaba kugamba nti njagala omukyala nzimba, gwe weekubemu ttooki ogambe ddala nze nzimbika. Then bw'oba nga ozimbika, you are good to go. Well and good. Then osobola okugamba nti mune njagala omukyala akola ki? Anzimba. Omukyala atazimba musajja we y'aliwa. Abaami ennaku zino munoonya nnyo abakyala abakola. Nti oyagala omukyala ng'akola nga naawe okola, oyo gw'omanyi nti yajja okuzimba. Nti oyagala waba afuna akakadde n'akaleeta naawe n'oleeta akakadde ne muweza bubiri, then olowooza enkulaakulana ejja kubeerawo. Well and good. Osobola okufuna omukyala ng'afuna obukadde 5 omwezi nga naawe ofuna 5, naye kuba nti omuntu gwe wafuna tasobola kukuzimba, still ssente zonna mutabaako kye muzikolamu. Nze omukyala gwe mmanyi azimba omusajja y'aliwa. Ye mukyala abalirira ensawo ya bbaawe. So omukyala akwata mu nsawo ye n'akuwa ssente. Wabula omusajja naawe olina okubeera n'obwongo. Abasajja mwatondebwa nga mmwe muli bakabaka ku ffe. Mmwe ba leaders b'amaka. Kitegeeza gwalobooleza enkulaakulana ewaka, gwalobooleza ebintu ebisinga. So omukazi gw'ofunye alina kupuushinga, si kuzimba azi nti yalina okulobooleza, yalina okugamba hani kati tuinvestinge wano, hani kati tukole kino. No, gwe alina kupuushinga n'agamba wano nno ndaba twandikoze bwettu okuyitawo, n'okubeera nga tafulumya nnyo ssente zo. Omukyala azimba yabalirira ensawo ya bba atya. Omukazi waba tasobola kuzimba, ye mukazi amanya nti ofuna emitwalo 25. Ennyumba gye musulamu ya mitwalo 10. Naye n'akulaga nti ayagala asiba enviiri za mitwalo 10. Naye ofuna 25. Ate ayagala omuwa ssente z'emmere. Meaning ofulumya ssente nnyingi okusinga ku z'oyingiza. Kitegeeza mugenda kubeera awo nga muli awo bwe mutyo. Ssente omusala gugenda okujja nga muli mu mabanja, ng'ate olina okusasula amabanja, ate era osigale ng'oli mu bbanja, tosobola kulaakulana. Naye omukyala azimba ye mukyala amanya nti tufuna emitwalo 25 omwami wange z'ayingiza, nze sikola. Enviiri ajja kusiba z'ebiri, musasuleko ennyumba, agambe nti kati tufiseewo emitwalo 5. Nawe kennyini ng'olaba obulamu bwa bwangu yatabukaluubiriza, osobola okuseevingawo omutwalo. Nze oyo omukyala gwe mmanyi azimba. Naye kuba abasajja mu mwakikwata bubi, omumulaba nti tazimba mu mwagala omuntu ng'akola ng'akwata ssente mu nsawo n'akuwa. Ekyo kirungi okugatta ssente zo n'omukyala, naye ate oluusi si kirungi. Bye bivaamu omukyala n'atuuka nga mwekyaye. Sigambye nti oba ofumbirwa loboozayo okwekyawa. Ne mutuuka okwagala okwawukana, omukazi n'aggamba nti oba sinakwawukana, bye bituuka amaka ne gaggwamu respect. Nga toyisobola kuyimirira ng'omusajja n'oyogera waayi, kubanga ennyumba gye mulimu alinako 50% ssente ze. Kitegeeza ggwe owa amateeka naye awa amateeka. Almost obugagga bwo bwonna oluusi alina ku 60%. It's good your woman to invest in you, but where necessary. Wandibadde encouraging omukazi singa oba omufunye ng'alina ssente yeezimbe nga ye as a woman. Kimuwa security, kimuwa abamu kiboonoona naye ate abamu kibawa security. So kiba just muntu ng'oyo. Let's move on ku mukyalo owookubiri. Omukazi owookubiri eyandibadde tasaana kuwasika. Waliwo ebintu ebimu nga tetusobola byejjanjaba. Ye omukazi ayina ebbuba eringi, buli muntu yenna mu nsi muno ayina ebbuba.
naye omuntu ayina ebbuba erisukkiridde atama beebo be musanga mu kkomera Luzira. Nakusanga ne muganda wo n'ayomba talibuuza nti munnange omwami waffe oyo tumuyita tutya. N'akwata essimu n'agikebera n'ayomba n'asangamu message nti wayogedde n'omukazi client n'ayomba kwegamba omukazi n'akukyojja gwe n'ogamba nti anjagala nnyo takwagala nnyo ayina bizibu byenga ye ayina bbuba nga ye tasobola controllinga. Muno mu nsi buli muntu alina omukwano ayina ebbuba naye ate ebbuba eriyitiridde ebbi litama limalako omuntu emirembe. Then omuntu namba 2 ye mukyala omwenzi. Omukyala omwenzi waliwo abantu abenda ene busaganze justifying bwenzi sina na kintu kyenenza ku justifying ku bwenzi naye omuntu bw'omuzuulanga nti mwenzi waliwo ebintu bye tutekinga for granted n'ogamba nti kijja kuyita ajja kutereera. Sweetheart tajja kutereera agenda sigala bw'ati kubanga bw'atyo bw'ali tomusuubirayo okutereera olunaku olumu bw'atyo bw'agenda okubeera kuba bw'ali era bw'atyo bw'agenda okuba. So nze nandikwadvisinze nti bw'ofunanga omuntu nga mwenzi mwesonyiwe bw'oba onoonya muntu wakusetolinga naye down unless nga naawe oli mwenzi awo mujja kusobolegana. Naye ate kikwasa ennaku omuntu omwenzi asobola okufuna omuntu atali mwenzi n'amugumiikiriza naye ate omwenzi tasobola kwagala mwenzi munne baba bajja kwekuba. So oyo naye mwesonyiwe si mulungi kwesembereza kubanga abeeraawo ng'alina ebizibu bye. Then waliwo omuntu ali nga tali contented oyo naye toleeta. Bw'ofuna omukazi nga buli ky'omuwa awulira tekimumala toli mumala teri kyogenda mukolera kimumala because tali contented na kintu kyonna mu nsi muno. Oyo naye si mulungi kuwasa. Osobola omuwasa ng'omwagala omanyi omukwano bagamba gutuziba amaaso simanyi tugamba tajja terera muwase. Nze I always tell people omuntu bw'ajja n'angamba nti nina omuntu wange mwenzi biki ne mubuuza nti mwali mu dating wamutegeera nti mwenzi nti ye. Kakati olina options 2 mwagale n'obwenzi bwe kubanga wamwagala ng'okimanyi mwenzi toddamu na complaininga toddamu kwelumya mutwe toddamu kukaaba akomewo mugambe nti mukwano oludde wamu mbadde nkumisinga naye ng'okimanyi ava mu bwenzi. And by the way you can do it osobolera nno ddala noweewa emirembe as long as takuleetera bulwadde oba mwesonyiwe oba beerawo ng'okaaba. Bw'oba toyagala kukaaba mwagale n'obwenzi bwe omwesonyiwe kubanga y'oyo omuntu wo. Then ekika ky'omuntu ekya kye tugenda okwogerako y'omukazi ali insecure. Omuntu ali insecure abeeraawo n'abeera nga buli ssaawa yeekengera. Anyways tulina ebizibu byaffe lwaki tubeera insecure. Oluusi twesiga abantu ne batumenya emitima twesiga ne tusuulayo naggama n'ogamba nti ono mufunye naye munne n'akumenya omutima. Naye bonna si bwe batwe bali. Singa tusooka ne tudiringa ne insecurities zaffe nga tunnabagenda mu bufumbo manya mu relationship ndala kubeera committed eri omuntu ate n'omala n'owunzika. That's why we end up having broken marriages. Bino byonna ebintu bye njogeddeko bisobola okubeera worked upon bingi naye nga bamumanyi saagala kuwanvuya vidiyo yaffe nja kukolayo ekitundu ekyokubiri nti osobola okusalawo n'ogamba let me work on this area naye nga gwe kennyini weezudde ate ng'osobola okwezuula nti ekituufu kiri nti ndi insecure ekituufu kiri nti ndi sisiima oba like ndi awo mpudda buli kimu tekimmala I can't be contented. Ekituufu kiri nti ndi muyombi ekisusse ekituufu kiri nti mbuba ebitasaana ne weebuulirira n'ogamba omusajja wange anjagala yankwana n'alekawo abalala osobolera ddala okukyuka bibeera n'obivaako n'osigala ng'oli muntu omulungi omuntu omukakkamu n'obeera ng'osobola okuleeta harmony mu makaago oba eri omuntu wakwagala ne mwefumbirigana mu mirembe. Tebeerabira subscribinga kulikinga no commentinga. Alina ekibuuzo kireke mu comment section. Naawe wenna alina ky'oyagala okumbuuza osobola okuba nga onsanga ku +256 85 40 28 60. WhatsApp yange tonkubira kuba sijja kuddamu. Just WhatsApp me gwalina ekibuuzo agala okwogerako nange mbeerawo nga ndi available. Naye kuba oluusi munansonyiwa ndwawo oluusi ak'olumu ne ndwawo okuddamu messages zammwe privately njogera nawe free of charge 6 n'ekikumi. Then
Aina video gyagala tukole nawe osobola ogintera mu comment section. Aina kyoyongerako osobola okinyongererako kireke mu comment section. Wano nabagamba tuyiga njiga nga amagezi muliro ngajja kumwe nammwe ne munjijjako bye mbanjize. Twesomesa tweyigiriza. Ate na subscribinga audio eno ba video eno weebe kusanze manye budde kusenga Faith 256 jangu ku YouTube yo genda mu search engine kiteekemu bajja kuba bakuleta butereevu. Yeah, yeah.